Okay, njagala obabuuzaako mikwano gyange mwenna mulinnya erisinga amanyi limu n'akatonda omulamu Yesu nti wasuzeeyo otya, wasiibye otya, akumye atya omulungi wonna w'owangaalira era w'osinzira okuba nga owakinga Good God Nutrition Mami D's YouTube channel. Njagala okubuuzaako nno kyokola ky'amaanyi, yongera okulaba, yongera okusubscribinga, yongera okuinvitinga abantu bajje mu bungi ate munaye batuwagire lwaki nedda akasita tubeera naawe buli kimu kibeera kitambula bulungi ddala buli weeyongera okulaba tubeera tugenda mu maaso ate nga tukuleetera ebyakabi ebirungi n'abantu b'otamanyi oba abasinga bumanyi naye ng'oyagala obbategeerako abasinga mulya big masavu musajja atabula omuziki ku mikolo yatabula omuziki ku mukwanjula akitwale ne mugamba gwe oteeramu oluyimba lwesitayagala balance simukuwa yali mugonvu nnyo era munange Mukoya asigadde okumpa balance. Naye nga byonna so is a gospel promoter, a promoting ennyimba za gospel mu abayimbi mu oluyimba n'alukutambuliza ku buli TV na radio yonna lwandiyagadde lubeere nga lukola ki nga lutuukako. Twagala okumanya Big Masavu yaani avaawa ye bannange obunene bw'agamba ye Big Masavu ddala munene oba linnya bunnya musajja mufumu gakyatawaana n'okuwasa naye otya Big Masavu. Ndi bulungi bannange abadde Nutrition YouTube mugamba mutya bannange mwebali kusubscribinga commentinga na kuviewinga ne muteekamu kaddata. Nze amanya amatuufu. Amanya amatuufu nze nsamba Matovu Martin nzaalibwa omwami n'omukyala akasozi. Martin eyange eri Martin si Martin. Eyange ero. Abali abakosa R. Musajja mukadde naye erinnya lirimu oluzunguzungu muuko. Nze nakulira mu maka g'Abakatuliki kati mukunzaala nze bantuma Martin. Kati omuzungu ayita Martin. Tujja muyita Martin ffe tuli kakati Big Masavu kiki otandika otya obulamu bwo mu buto bwo kale mu buto tugendemuuko katono. Okay. Tujja kujja nnyo wano ewali ekinsu wano. Okay, nze nzaalibwa awo Naggulu Nakawa mu Kampala wa mu kibuga. Onnakawa Naggulu nze taata wange yali musomesa. Maama wange yali wa catering afumba cakes awo. Naye ng'ate ye yamala n'agenda n'atandika okutunda kasooli ne balugu. Balugu ne kasooli era nze ntunira kasooli ne mmanya nti oyo awooma oyo tawooma. Twasomera basically kasooli ne balugu obulamu bwaffe. Tuli abaana twali 14 ababiri ne bafa ne tusigala 13. Mwali 15 oba 14? Twali 14 twasigala 12 sorry. Maafi taata yali musomesa naye maafi atawanya nnyo. Nasomera nnyo ku somero bayita St Jude Nursery ne St Jude Primary. Naye P3 wezivaako zitya ndandika okwezuula nti nina eddalu webaŋŋamba. Somero nga balaba nsusse nnyo ku St Jude omukyala muyita Nigamba Kisikola. Were you just being active oba ddalu? Because me saagala nnyo okurefaringa mwana neŋŋamba nti ayina eddalu. Mba ndaba omwana ali active avumbula azuula anyway mubaamu eddalu nga ddyo eddalu. Taata wange teyabeeranga nnyo waka nga bw'omanyi abasomesa batambula. Kati maama yafunanga nnyo challenge ebeera naffe. Kati ng'atutwala ku ssomero tuba tukusoma biki kati ng'ate nze njagala nnyo okuzannya. Era nze ndi wa music kuva dda nga njagala nnyo ebya music n'okutambula ennyo. Olunaku olwanfuukira olunaku twali tulina practice ku ssomero. Ffe twamala mangu aba P3 tugenda entindo oba olabawo ng'okkirira waliyo factory bagiyita Britannia etunda juice biki ebyo kwa juice ne biki. Tuvaayo eno twali tugendayo kumbe ku factory okwo bali babbyeko adde before nga babbye. Tetugendayo twayitana mu kituli bwe tuti tugwa musika yakuba bullet. Tamukuba baana bato bantu bakulu. Teyamanya ye. Yakuba bukubi. Okuba ku bbaati.
nalaba ne tukankana ne tutya ne batulaba nga kuliko ebbaagi St Jude ne batutwala wewuunye ffenna abaaliwo twali bana kwaliko abawala baali babiri abalenzi babiri ne bakubira abazadde baffe muzeeyi Kasozi n'ajja yankuba embooko edi mistress n'agamba mwami Kasozi omwana oyo ngenda musasulira ttaamu 2 mujje ku ssomero lino ng'amusasulira ttaamu 2 nze wembadde bakutwale walala muzeeyi Kasozi n'agamba tufudde ensonga like yali shock kubanga n'asikari yajja n'agamba abaana bombadde embasi ebyaddala nga bankwata bantwala ku ssomero beta St John Bosco Katende Mpigi nga bantwala ku St John Bosco Katende essomero lya St Jude lye naliko lyansasulira ttaamu 2 awo entandikira obulamu kati obukufeesinga nti kyekino kati kyendanseemu obulamu obwaddala obwokusoma ntandika awo weesiyeerabiranga nakatuuka ku ssomero wenti waliwo emizannyo oba ogijuka gye bayitanga PSA nga bayigiza abantu preventions AIDS biki kati nze nenzija nali so active mangu nnyo nempiikinga mu kupiikinga ne banyambaza ekintu kye bayite ekyali kisaati kinene nnyo ekisaati kinene nnyo kati abaana baali tebamanya linnya lyange naye nga omuntu ali so active azannya ne bantumirawo bisaati ng'olwo bankyusizza essomero ntuuse ku ssomero omusajja amuyita Jebbi Katende oyo gwe muyimbi wa gospel ne bankyusa ate nga alina ekyokukola naye yali bamunnyonnyola nga amaze okunkuba embooko kati uniform gye wali tonnafuna yakuyisa kisaati karakita gye nayagala gye bampa nazannya ddala kisaati ddala kisaati nga nyambala kisaati kikyafu tebamanyi linnya lyange abaana tebamanyi ne bampa erinnya lya bisaati tuva mu gundi mu Maltini tuyingira mu kisaati. It's a nickname they by gave the me. way administrator ekyamusikiriza ogamba nti bakukyusa essomero at least anaakusasulira was it about nti essomero lyali so abaana balalu nnyo abaana twalimu abaana twalimu nze omulala bamuyita Kapere ne by the way nekanga nga alokose twali tusinga okulumya essomero omutwe naye nga tuli mu P3 wenye nga tutambula okuva mu P3 paka P7 fujjo oli omukyala n'akoowa emisango n'agamba nti owaayi kamuweerere so ku St John Bosco Katende bwenfunira chance nenfuna experience ni mu primary eno oyingira Katemba Katemba Jebbi Katende oyo omusomesa oyo yankuba embooko naye nga ngamba gwe nkukuba mbooko mu maaso naawe olinzijukira naye nga nze simanyi mpola awo nentandika paka P7 mu P7 nesimba okuba head boy P7 St John Bosco nedda ffe batulondera mu P7 head boy nejjukira tulina ku ssomero okutnaini nze oli mulala bamuyita Mwenda Aroni waliwo omulala bamuyita Isaabirye kati omulala nga bamuyita Namulondo Gladys era kikoosi nga kyekirina effujjo mu ssomero abankwata bagamba bisaati weesimbewo kuba head boy essomero lina liwaze bisaati agenda wangula Deputy w'essomero Mr. Semanda alaba nga ng'amaanyi mangi naye aleeta omwana neesimbeko aba twasimba layini omuwa tiki omulala owabasomesa omulala w'abaana bagenda okulaba abaana bonna bazze eno naga nera tuddemu ne baddamu era nga kiri eno naga kale katugende tubala obululu due to some votes biki Robert head boy ono ya assistant essomero lyagwamu olunabe abaana ne bakyankana nebanga primary mukwano gwange mu Mwenda Aroni yaleeta ebizibu byonna nebanga kati gwovudde kuba
head boy gwe assistant ate oluzanyirako tugirako entertainment prefect so wentyo ne tumaliza P7 nze njogera mazima P7 najimala nafuna second grade a smart good one ya nenzia nensomera kusomera awo nyinyi ndeye Katende St Maria Goethe bangobayo week says expulsion inno mo senior esoka senior 1 wakayingira 1 bakufulumya nadda omukyala muyita bayaddeyo Wakiso eyangoba yangamba gwe that told me at St John Bosco you're so stubborn but if you bring your stubbornness here you'll face it rough nawe no madam oba biki byoyogera ng'olabira ddala talina byategeera mwe mwasoma lwakimalayo naga go to the office yayogera omuddamu simbula tugende nebankuba ne bakipa empesa expulsion kyange nenvaawo nengenda kusomera ayawe Katende le bayita Katende High bayita Katende High nensomayo 1 paka 2 kati waliyo tatange omuto bamuyita Aji Ali Mulindo yafadda by then nanga nti mumuleete ne waffe Gombe bayitayo Busologanyi toseka ne bantwala eyo bantwala eyo taata nafuuka ekizibu nze oba kiki bali mukisa ndozanga nkola nnyo mangu emikwano n'ekyalo kye bakutwalako kyuli bali basiraamu nno siraamu strictly nasomayo emyezi oba 4 first term nasomayo second term first term ne second term omwezi ogwo akulemu oba tebakulemu asisobolayo nakiki ekiri mu mutwe ddala gwe wali nze muntu ayagala nnyo okubeera mu noise place mu buto nayagalanga nnyo ekibayita okuzannya ne banzijayo ne bankomyawo Katende ku St Teresa olwo okyali mu senior 1 ndi mu 3 ku St Teresa awo St Teresa mwami omusajja bamuyita Mr Kasasa senior 3 wasome emyaka 3 no eri naveno ku Katende High 1 ne 2 ne bantwala nesoma first term second term kati olwo senior eyokusatu ogisomera mu masomero ameka 2 twalire wamu waliwo bakugobako nga wakagenda mu senior 1 St Maria Goethe weeks 2 nenvayo nenzija Katende High nogenda Katende High eyo 1 ne 2 ne bantwala bakutwala kusomera eddala ebyo byo mwezi tamu emu n'omwezi gumu likulema bankomyawo ku St Teresa Katende era definitely nvugawo paka 4 kali naye mu 4 muzeeyi wange yalwalamu naba nga yali awaayo byonna fees Mukama namuyita n'afa saasobola mazima ga Katonda kumala kutula bibuuzo bya senior era nkyenva ngamba nnyo amasomero bwe mulaba nga omwana talina oba ng'afunyemu obuzibuzibu bw'abazadde banange let be amasu atuule by the way kino era kyo lwakuba nti abantu abamu they take their business kituufu kisooka okulabibwako naye nti omwana abaddewo kale yesu asobola otuula nemukwata ebigezo because aba tagenda kukola ki kweyongerayo ate fe ebiseera ebyo technology by then yali tennaba nakujja ebyaddala ate tutunya nti budde bwa simu era ne bwebanga ezze nga bwobanga toyina recommendation yes so essomero nze nzijukira nali mbuzayo twali tubuzayo weeks 2 okutula senior 4 nga ate muzeeyi amaze okufa nimba nga sinaawo kiddako nebikomaawo naye nali mu talent era ne ku St Teresa nalinga munakatembamu nga ebidongo mbitegeera ne music byonna ebirema kati waliwo awo essomero awo ennyini lya technical ngendayo tatange omutambuuza kati mutabani ogenda wa Maria ku St Teresa ovuddeyo ne mga ngenda kuteeko essomero lya computer angamba nedda ssebo essomero lya welding ninga akali nagenda ku welding essomero teeko lyazisa namale wikiseza nga welding talabikako naye nga nabasasula fees kati waliwo omusajja musomesa wange era yafa bamuyita Mr Mayanja nga ngendangayo ko mu laabu yaabwe ya computer mbeeramuko nanga yoshuwa yaddala computer koze wayi sina kyakukola ate gwe wali oyagala nentwala ddala computer
kati ebya welding bali tebalina materials nga kozi nedda yali asomesa welding yatuuka ne yeekyangira ku ssomero ne abeekyangirako administrator ne bamugoba kati nga banoonya kubanga twalimu abaana twali mukaaga abagala okusoma welding nze naye tandise kupima nga oli omusomesa atandise kutuyigiza kupima nze ne maana ngenda mu kompyuta nsoma kompyuta ne bantikkira naye kati omajjukira oli mu kyalo ate no Kampala kati ewaffe e Katende bwe batuzaala naye waffe batuzaalako walako bayitawo mu Kizinda Kikondo gye twagonda kati ntuuka amaze okusoma ne bantikkidde bulungi ngenda ate ku kyalo ate ndabye ddala nga life etandise okukyuka nte njagala mbeere nnyo mu kyalo omwe mujjukira omusumba gwe bayita Pastor Mugerwe yafa ow'e Katwe St. Gates alinawo awo essomero bayita Destiny twagendanga nga tupoota nga bwe tubeera ewaka naye nga tupootera nze bampanga nnusu 1,500 olwo bamaze okuntikkira ate oyingira mu life ey'okkola tandika okukola naye nga maama wange tabyagala naye nga alina okuguma olunaku lwali lumu mukyala wa musumba oyo Pastor Eva Mugerwa ajja n'emmotoka ng'eddugala ngitunuulirawo enti nga mami nsolo gyoza nantunuulira nga kati gwa photos jono nga mami ngenda gyoza nakikoza bulungi ekimotoka kyali kipajjero ne nkikuta bulungi emipiira olwajja weebale yampa 10,000 naye okuva e Katende paka mu kibuga ojjayo nusu 15,000 olwazikwata wenti nalaba mama agenze mu nnimiro ne nkwata ekisiveera Kampala biri yali 210 nyingira ekibuga nkomawo kati fresh kozi babazaalira eno Nakawa kati ate wali baganda baffe kati ne mama waffe n'avaayo bakuliridde emyaka tebakyasobola kuba mu kibuga bazze eno mu kyalo kati nkomawo kiro tululu muganda nga ndaba mu ddirisa angamba gwe saawa ziri 4 ez'ekiro kati angamba gwe kiki ky'ozza okukola nzize mu Kampala kukola mukyalo nvuddeyo kozi bamala okutikkira kale beera awo waliwo omukwano gwange twali tusoma naye awo enaggulu awo bamuyita Wilba naye nga Wilba yamala n'akyusa erinnya ne yeeyita Mr. Agli yali muddugavu nnyo yali mulugwala ntandika okubeerawo nabeerawo ennaku 3 bambuuza Mr. Wilba ali ku National Theatre gendayo konze ngendayo wekyali gwe mwana ombuzeeko biki kati ate yatandise okukulirira afunye alina n'akakazi ke kali kakyotala nanga negwe okyasobola okuba eŋŋoma nimugamba osobola okuba n'amadinda konze ye jangu jam session ebawana ekiro yes mu Katemba nga mwebali kati yalina ekibiina bakiyita bonfire nga kikuŋŋaanya abayimbi abato abatandika kati nga nze mulaba nga ne mwana nze bino byonkubisa boyi sibitegeera naye katukube tutandika okuba nga mbeerawo nga atuwanga mpa transport kubanga okuva mu kibuga awo paka wali walinga nusu 5 kuva mu kibuga paka enakawa nga nkolawo ntyo nga otuwaawo oba ofunyeyo sente ofunyayo 2,000 bakufuuya abazungu bazze bakuwa sente mpolampola tutandikira awo mukwano olujja lumu twaliko Hotel Africana weeri waliwo abasajja ba Joya Silk Events bali awo enkuba yali etonyi omusajja ngamba bamuyita Taylor angamba osobola okukola wano eno muvubuka gwe jangu nkulaba nnyo ku theatre konze nsobola angamba kale siba stage eno tugenda gisiba black yonna eyo stage konze kale nawalampa stage sibi nenjisiba mangu buli omu n'antunuulira nga gwe ng'oli so quick Taylor nga gwe ngenda kukozesanga bambanyi nnyo nga wetukola ku stage ezo ezalinga ezo zemulaba ezo zebateekako black ezo nga ampa omutwalo gwali gumu n'ekyemisana n'ekyeggulo ovudde mu 1,500 noyeza emmotoka n'ofuna 3,000 oyiriba ekibuga afunanga nusu 500 ondandise ofuna omutwalo gumu siba stage buli kivulo ekyali mu Kampala nakikubako nenkimanya kati lumu mba ndi awo
batugana nali ku kigunda kya Simba, Radio Simba. Twali tukisibye. Oli agamba gwe naguteeka bamenyeewo. Macha nno. Omuweera. Koli mugamba wapi? Kanaawe. Ngenda kula muntu ku radio by then yali CBS. Akaka gwao amemba gena gulibagamenye. Mukwano kuva na Kivubo paka Nakawa. Boda yali yabbi. Mama. Obayo kwanga kuva ku boda woti. Nyumba yo mwe nyini. Greda. Nawunga wenyini ndabyanga ndabukidde ddala. Waduse mu kyalo kujja kufuna buda. Sirina simu. Mnonya muganda nge bangamba muganda wa mututte kumusiba. Ngota kumutene ngano mpedde. Ngolo yatiketi okumusiba kwali kuba. Anti bavubuka bali bakuba emmoroka zake sisi by then amayinja zeme kujja. Abutwe ku CPS. Zuka ku CPS ngekiri wali. Naye kenyini simutegeera. Nga badduga abajodde bangi. Tutandika okwegamba watu genda kusigala wano era bamenyeewo. Baita military. Muvaawo ekikomo. Buli omu yagenda nakati. Amuntu egwako bwegwa. Naye nze wenve naggulaawo kubanga ffe twali kumpi ne Wooma Showgrounds. Abasirika ba Wooma Showgrounds amunalimba manyi. Nemba nga nsulanga awali obuyumba buno bakwatiramu ssente nga abantu bayingira mpola mpola. Zinkwa nga mwengwa kubanga tewali by then show teyaliwo. Nkwata nga ngomwo nabeeramu weeks zali 3 nga todda katenda ate nzire katende nga life ya Kampala jimmanyidde nembeerawo weeks 3 I remember. Sunday yali emu nga mukwano enjala yannumye brother owamuta nadda side ze Busaabala eyo nafuna gwe yeeyungako ne bakola yali nga kuba bifaananyi muganda bamutya Bukenya Joseph yenga ali eyo buli mwa ku life yiye kati mbuza waneno weeks 3 nsulawa mbambana ngina ne kati wano wa silk nga sigala nkozesa naye nga mbuzo osula nga mugamba aninayo gye nsula naye akimanya nti gye mubeera bantu yes naye nga tamanyi wa watufu ensula naye nga nkira ku macha nengina etukola nampa ku sente ntya by then bali batyanga watu ina wosula yes kati nze nga simulaga naye nga mpa sente kati nemba nga basirikale ne mu musirikale yajjanga mukambwe ku Saturday nangamba ero lusembo sula wano toda musula wano babosi baffe bayomba bayitamu ekiro ne bakulanga oli wano oli bwana songa kubi box wansi kati mpola mpola lumu mbandi awo ntunuya church y'abaana abato balese ebyuma muvuka alikamenye kaboogu ate kati nze ndandise okwina jukya ku mu mutwe ninamu IT n'ebyuma nakolanga mu silk bimanyi nenga muvuka kankuyambeko nenga nsirugala nchuma nanga ounya kali situla tugende mangu negenda kumala nabeeri ojje sinaba budde ku macha saa 10 nezi waliwo omusajja omukyala mtajja Jajja Elizabeth angamba okola bulungi naye okyuma ndo malo okunaaba kangine kugweko n'obugoyiko mu Nakawa konzi kali nemkola bulungi olunaku olwo ne bambuuza osula wa nembagamba nsula mwaka akayumba naye bagala kungobamu are you serious nsobadde osulanga wali wagulola Jajja wali nti yewe bamenye nti mbadde nsula nakwatibwako nangamba kati kange aliyo abada nti yadango banamga mugumikirize muko week eno anonye nyumba nina musasula emyezi 4 nanga agenda ononye nyumba ya mutwalo gumu kitundu ologera gino nyawa awembo ya ku barracks nanonya akayumba nafuna kanusu kasanvu bagaye gumu kitundu ya tekayana yampa inamugamba gumu kitundu ngandino ate bangambi kasanvu nazimpa yasasula emyezi 8 zonna yaziko gwali gumu kitundu ngagambye emyezi 3 gumu kitundu that is emitwalo 3 ena mpaka oli mwena nga nkwata sente Zwalandi Road nga nsula manyi mwe yali nsula ojjukira obwawo batundirangamu omuwogo mu masomero kati ye yakayita n'akateeke waka kati ng'enkuba bwetonya wentagalira wasiriki eri saagala mulaga nti sinawo nsula okoleki wapangisa kabaawo yes nusu kasanvu nakati kakyaliyo wengendayo osaaga
owa Silk sagala mulaga nti nsula mukabaawo mba ndi awo olumu ntandise okola ku Silk nene wajja Jaliz wajjawo omwami era yalina ebyuma bamutya Jimmy Kawalya ambuuza naye gwe mwana tosobola kukola wakawa omuntu nga Shamba Boy konze nsobola kale ku Sunday parking ebintu byo ojje kati nga bw'ogenda okukola nga Shamba Boy n'emirimu emirala egy'ebidongo yangambyawo olina obbireka naye wanene waffe ojja sigala ng'okola ku Sunday gwe nakufunidde yakkiriza konze kale nakwata akaveera bulungi naye sinaba sente batuwanga jjukira tuli kivubuka tulina budde obukasogula empale n'essaati n'engatto kaveera bwali bulinga bulungi si buno bwa green nga lukya ku makya koolo ku Sunday waŋŋambye nga tumala okola service bulungi nga ntwala entinda ku Mrs Village antuusa ku musajja fesi ngimanyi naye nga sitegeera wa agamba nzalisa okulaba gwe Shamba Boy waffe nze Mr Isaac Ruchi Kibigango jjukira music nayitandise omutegeera bulungi kati antuuka mu nju antuusa mu studio nene mama erecordinga nga nene wet nangamba obimbangambye obimanyi ojje kati ojja kunyambangako baba bazze okukolera wano rehearsals bayambeko konze yessebo kwano nalaba abayimbi bazze kukola rehearsals nga nze mbateerako ebyuma nze Shamba Boy naye nga buli Sunday tulina okugenda ne tukola ngati ye yakikkiriziganya nono neyandeeta kati nga muzeeyi Isaac Ruchi owa Limitex yali boss wange nga tukola bulungi njoza bulungi buli kimu njoza bulungi nga ngamba kati oba omaze tuula kompyuta yiga byoyiga nangamba nga kompyuta olinga agimanyi konze munange ndabisoni meyangamba wanji wabisomerera nti ye tandika okweditingako ebintu ebimu nga editinga bulungi nnyo ebintu naye nga owa maloboozi yes maloboozi gokka ng'aganjigiriza bulungi era nze wakulima sisobola otula kompyuta eddoboozi ly'omuntu nennemoddikyusa mpola mpola ne tutandika awo ne tukulenda nga tukula nalaba nga abayimbi ba legendaries aba gospel n'abasetula nga bajja awantu okukola rehearsals because of that guy nampa nnyo establishment kati baba bamaze nga bapangisa n'ebyuma byaffe nga nze ŋŋenderako naye mbuuza sente megazi yampanga mwezi yampanga emitwalo gyalinga 5 naye bwe tugenze ku byuma bye okukolerako nga bampa emitwalo 6 7 8 awo kisinziira ku byuma bye naye nga salary waka yeetaano byanjawulo nnyo bwe bulungi bw'omusajja oyo kati badijja abasinga ba radio eza gospel n'eza secular bambajjanga awo nga twetwala mbalaba kati nga nansi okukola ki okumanyi kati omwami ono atuuka nga alina ofuluma eggwanga famire yonna erina ofuluma kati gwoba osigala kukolawo ki omusajja omwami omuvubuka omuyita Frank Isaabire yalinga akubira ku church wano mugani mwana kimanyi nti bwana iri gye mbadde nkola Shamba Boy omukulu afuluma nagenda kumpayo akasente lwaki sijjeeyo eggayaaza ne tusula eyo mba tuli kyabbe jangu yali apakuka muyayemu omugezi era kati Mr Isaac Ruchi yangulira essimu gy'olaba eya 24 enamba gy'okubako enamba yange yekka eyasooka oggimba naye sirina ssimu aleka ku ssimu yanguye n'akasimu kalika n'amapeesa nkubira Frank eyangambye okugenda eggaaza mugamba omukulu ampadde emitwalo 10 n'ajja nampayako ne bonus emitwalo 20 mwejja 22 nanga jangu gaaza linnya piki gaaza paka gaaza ku mbuzi ako jangu wano ku mukaga togenda ku mbuzi nti kale wa boda ne mulinya ngamba oba boda yangamba ojja kumpayo ogumu ngene wa Frank eyo egaaza ku mukaga nitusula mu nju nga tulisulamu abalenzi aba kati wali tosobola kwepangisa nawe n'otandika obulamu obwo nze muntu yayitana kuyingiza bintu ebyo akuyipangisa nnyo naye nga njagala nnyo accompaniment kati ate Frank atwali twetegedde yes nga Frank tandise okwetegera akuba keyboard mu kyaki nze nkola sound mu nju tusulamu abalenzi aba naye nga bamanya abavubuka embeera zaffe baba akyaziza mulina okulinda ogenda n'akasente muli bakkanisa TV mwena mwali bakkanisa singo
single boys naye nga mutuuka wa single abamu ne bawuvaamu. Yawuvaamu. Wali omuvubuka avuka mu bawuli aba new chapters aba bayimbi. Tebali bayimbi, they were dancers. Bali aba Frank Robinson ne Tony. Ati Frank nga yatukubira keyboard ne bazinira ku keyboard. Lumu olunaku lwesijja kweyabira wali omusumba oyo Pastor Henry Byamukama eyo ku Breakthrough Gayaza. Bana nti simanyi bamugamba ko nti alina ebikyamu ze simanyi. Onanyini wa TV BTM. Atugamba nina conference Yesu agabudde. Ani asobola okompozinga oluyimba. Munju tusulamu banenza aba. Ababiri be bagegenyamu okuyimba. Bana omu akuba keyboard mulala sound. Tona awanika omukono. Tomukuba omukono wansiza guzawo mawuto tumanyi. Adamu. Tosobola dwalika. Tutumanyira. Naga mungina kuandika oluyimba Yesu agabudde. Oyo Pastor Henry Byamukama n'omulami Pastor Tony Muhumuza ali awo mutundu ekirinnya Bigo. Atuwa batuwa emitwalo gyali 10 munoonyesa producer. Kati oli producer gwe muya ne ssimu. Bamugwako awo entinda. Agamba ali tujja kukola naye nga tuyingira studio fawo yite tumanyi kuyimba. Ne ssimu nzijukayita kuba bulungi keyboard naye kati ngono Frank akuba. Frank tintantale dededede akuba ebintu ebyo codes byabwe. Oluyimba luvaayo bulungi. Gandi yole alanse no tubanja. Myezi giri mu 7 fenna banate tulina sente. Yagwayo temusasula. Enju tusula mu ya mmeka? 6. Wagenda ne sente zonna mwaje. Twasasula anti tubadde igalaza emyaka giri 2 3. Nze yasasula ejo gyonna emyezi atejaddako netutandika okukaaba. Gandi Road yali musajja wa kisa. Ko tumala okukola oluyimba Yesu agabudde tujja mu church. Twalukola actually ku Tuesday. Conference etandika Friday. Pastor agamba mpo oluyimba mbulirize. Bana mwayimbye achamuka. Yesu agabudde. Naye temwali mu kigambo conference nga tugana ku lunaku luno Yesu agabudde. Atuleta mu service tuyimbe opening Saturday Friday. Tegera kobera wawo nga batutte ate munange mu kuyimba ne kali kapera. Yereka mu luyimba. Yaki ya chankalana. Nnyo. Atugenda kuba ate tudda ne party yaffe ey'okubiri. Tuli ne Mountain Matovu Masavo omusajja ow'engabi simanyi oba nsamba oba nki. Yabanzaala bankima be bamaama. Ne mama b'enkima bakambwe bazibu.